Sabi mwegomba ko ba Mighty Family. Balungi. Kiraga mtu twabegomba balungi atera ko netwabi yali unique. Basa ne bimuli byabwe. Ekyamazima. Bwe twali tujja. Na tutandika content waffe bwe twali tukola. Era nzoga manti bamu ko betwalabirako. Kubate be bali wa bali batandika nga fete tunaba kujja. Be bali abakabi abatandika nga folo tutali. Abajja abakabi. So twali tubalaba nnyo. Era ugamba baba basobola kikola. Ayira balina content yali atambula. So twali tubegomba bali bakola bulungi. Kigambibwa nti okuvaawo kwabwe ne musalawo ne mutwala ekifaananyi kyabwe enviiri ne muzifuula za redi buli kimu ne mukikyusa. Gwokimanyi nti Sami ne Robert baganda baffe twogerezeganya tuli in good terms. So okuvaawo kwabwe oba okuvaawo kwabwe si success yaffe wabula bikatonda buli makikolera obudde bwakyo okitegeera. Yes kale twabakwatamu ekyo sigenda kulimba twabakwatamu. Omusawo yagamba yakolako kuva Mighty Family baba ite bagenda ye nakwezo tetumanyi naye nze nako we nagenda omusawo ne mugamba basirane tebaddangulu babeereeyo sawo nangamba sebo tusazeemo abantu bakootinga andi bulida akyali bwe kiti nze nagenda ku musawo ne mugamba kati bano njala basigala eri emisagala badde nansaba ensigo za gondi yansaba ensigo zaali za njuki ensajja eteegatangako nezimbula ekyo nenkireka nansaba amazzi g'ensiri nate nagenda mu nsonga nago negambula nembaleka nembasabira misaabire gye bali naffe tubeere gye tuli. Naye nga wali oyagala baloga bakomede ne basinga tubaloze kyova kati ffe ba top 10 tebakyaliwo naye tetubaloze na ddogo liri tubaloze na content na Katonda. When did you resort to have ready hair? What inspired you? Twagenda ku musawo n'atugamba kanyumya kati munange tukola comedy waffe tukawo nga mwana tulaba sente teziwera tebatukubira nduulu bulungi kati vino tugamba munange tufunayo manager omu n'atugamba nzo okubakolako soka batwala ya musawo wange manager kyoyo sigenda amwogera kati nze ndi mulokole nnyo abasajja baakako ogenda mu ssabo tugende bijja kukola nemugamba kati after way nengamba naye for the best of the due abasajja obutanyigira ne manager ono engeri gye tumwetaaga kangende nemugenda mu ssabo tugenda ayiwa jjajjaye kati twatuuka mu ssabo era essabo lyaliwo weliri wano liri Kampala ate omusawo waffe akolera na ku WhatsApp ssebo ekyatujjayo kati tutuuka mu ssabo nga omusajja mwali awo mu kazigo nasobola muzeekolaki kale kangireyo nagira neyekunda kuno ku kisenge kuno ennyumba yonna nebeera nga ewuguma nagamba buno obwana bwe buzze nga mulinga ba Mighty Family yasooka otugamba okategedde kumbe yatutwalayo yasooka mugamba bakola konti galinga abaani Mighty Family nagamba mbalaba kati kyemugenda okunkolera nsooka muteekemu nebigayi netuteekamu olumwatekamu byameka twatekamu yatugamba kitwalo kati natugamba igamba mwina akantu ke mugenda okwogera mugenda kubeera b'amaanyi era mbalamu mugenda abeera amaanyi naye buzibu bwe mulina sente zibayita mu ngalo kituufu ate oli yakimugambye yatutwala kati nze nemugamba ate zituyita mu ngalo ebizibu bye tulina byebingi ate ne sente tufuna ntono oli nankoonako neyongera bwe nti kitegedde jjajja nangamba kati mugenda okola mugenda kutitinga enviiri emyufu ezo mutekemu ne wana akantu ka green era waliwe twakola akantu wamulimu akantu ka green jjajja wange mbagenda okugiranga batuwako nakatambala nagamba okola owuba woti oba kange nakeerabirayo akatambaala kati nga tona kakatali kawuba kati tuba tuli ku stage tukola sabula ngenda ntawo bakatambala ne mga wuba katambaala naliweti uba akatambaala nakajjayo naye awuba akatambaala nga sira muntu yenyenye yatuwa kati akatambaala kaliko ekisumuluzo nga katambala okasibako ekisumuluzo mbo nga kiriko amaanyi okola ku stage boti uba nokolamu boti abantu mbolinga basumulula baseke bakuba enduulu tumange bagazi olwasooka bakikola munange bakubira enduulu akola tebaddamu kuba nduule wadde kunyumiza tuba tukyali awo n'atunyumya so nagamba wano bajjabo bangi pasita Bugembe ajja wano asooka naleeta abasirikale n'atiisatiisa n'alyoka ayingira nga alimu ekikofera pasita Bugembe nzaamukolako olowooza lwaki w'amaanyi naye nze ekyangoba ku basawo kiri ekintu kimu
mukakasabya ddala mwagenda byaddala kuno ground ki bitweta tukyali awacanywa pasita Bugembe yajja wano bikikiza mukolako nabera yamukubira simu nagamba nina benkolako nsindikira message ku WhatsApp bajjajja nasindikira message ku WhatsApp nagamba ngenda tekako ku sente ngenda ku bank kolako bulungi naye nga bajjajja ibogera ku WhatsApp bamukubira bawuli yamukubira namugamba ndikukola bajjajja bali ku mutwe nebuuza engeri gya switchinzi okubanga wadali bwati basukulu ndikola bajjajja bali ku mutwe kati namulereza ne voice note nagiplaying namudamu naye waba amudamu akyusa eddoboozi okitegera kwaba nkiwulidde naye kati sindika omutwalo gwe netuveewo omusawo oyo nemmanja netumuta kati yeyankola manya twamuta luvanyuma alina ebintu byatugamba nagamba eddagala lino lyembawadde temulya kyenyanja temulya mbizi temulya ntula kati ate ngo n'embizi tebateŋŋana kati nze olwasooka wali wakayitawo enaku 2 nagenda wakyusi enansana nalya embizi nga tebamanyi nakikola ebbanga nga tebamanyi naye gwe wasibye emikisa gyaffe walya nnyo embizi mu biseera by'amaanyi ge baatuwa negamba omusajja yabawa amaanyi ate gwe n'ogenda n'olya nalya embizi naye gwe nze omanyi nange nava ku byennyanja ekinyanja temulya byennyanja simanyi temulya mboga simanyi temulya katunkuma bijanjalo nyama binyeebwa ate ebinyeebwa nga tebiriimu wadde entula ogenda mu restaurant bateekamu wadde entula tolya ali nange lumu nalyako ebinyeebwa nga birimu entula bye byasaabulula amaanyi gaffe omusajja yagamba nga buli wiiki mukomewo tumuleetera emitwalo 23 buli omu yali akola agamba mwe buli wiiki mukomewo alinaako akantu nandi mwina okuzaayo yatwako n'amazzi ag'okunaaba nga gawunya nagayo munagenda ku stage mugenda bawunyirira kati nali mbirive nagamba fa bakola ku pastor Wilson Bugembe kati weete ekyesimu nengamba naye bajjajja bano tebali netuvaayo kati netustandinga ku byaffe netugamba tukole oba Katonda oyo agwe tusinza era bannange ba artist abatandika naddala omanyi bw'oba otandika oba oyagala okuba owakabi osobola okukola buli kimu era twakola buli kimu naye ekisingamu byonna Katonda yasinga nene musajja musiraamu naye nolwessande erunkwata nga siri bize nnyo siki ngendako ewa pasita Bugembe kubanga ali nansana musumba waffe netubeerayoko era musewo ne konsati yaffe pasita Bugembe yaguze tiketi gwate za mitwalo aga 5 ate natugamba kino kituuza musigale nga mujja eri kanisa yaffe so aba artist abatandika banaye twenyereze Katonda tajja tunabisa amazzi agawunya okustage ng'owunya okufuuka basita nze nali mpunya naye nga mbuuza bembeera nawo eddagala lino teriwunya mu bantu nagamba teriwunya bagamba ngambu teriwunya nga nze mpulira nina ekivundu kuba yateekangamu ki era kituufu okyogambye ku ba artist omanyi omukisa guva eri Katonda ate osobola okukola ebyo ebintu byonna n'otabeera wakabi aye twaliko abakabi be twabikola twali bakabi naye bwe twabivaako kakati manager ono abatutte ku musawo mubeere abakabi mutintinze enviiri olwo katulakireza enviiri temwazijjaayo enviiri zaali ntintinge yatugamba kwongeramu ka green tukateekamu wiiki ngambira twagamba Mighty Family yagamba mulinga mu Mighty Family olwokuba enviiri ki nagamba munyongeremu kano bajjajja bagenda okugiranga anko twagende wasega omanyi Sega wali awo kamuisewo atusaze enviiri from day one Sega wali sexalon yali ewenda teete mabega wa Samona mumanyi oyo musajja yatusala enviiri zaffe yatusalamu aka naye nga bonna basala tebamanyi nsonga lwaki nga muteekamu tukira akantu akakagumira natunonya amaanyi g'abajjajja nando mukusooka nali manyi oba mukataddeko mwawo kanene ba Mighty Family nga tunonya amaanyi gaalimu amaanyi mwalimu ensiriba nekengera abantu kati ababeera n'obuntuntu ennaku zino bukoma buweze nekengera abantu onalina butiiti mu kiwato waliwo mwateekamu golodi yali green twamuteeka wano yali green nga tunonya amaanyi muteeke saidi emu anko nalina akatambala kange kati hanange ng'obuzibu olina onaabira wabweru kati ojjayo okyazizza olina ovaamu
ayino sebo twasu kugenda batu amali nako bamugenda nga tetukola gundi sompino mugana ayina ate sumi nafunira shiwa na ino mukazi yadi yansubiza ebbanga ddene nga mwezi nnaku nga malina okumpa nasuka nemufuna nemusaba neyebwalabwala bwe agenda okumpa n'agenda mu nsonga zaabwe kati azivaamu leero nze lwenve ewajjajja najjajja yaŋŋambye ennaku 9 nga sirya kyokka omwana yasula waka nga nsula wansi nga weesuira waggulu tuka nange wano ndi mubi ng'olofudde mu certificate yo ng'omusajja yaŋŋamba woolira bwoti kati nga ngenda genda ndye amaanyi ngagire anko saaja kale okumalako ennaku 9 ze yaŋŋamba omuwala nga yeekyanze ne twekyawa nze byonna n'obifiirwa nenfiirwa buli kimu nasigala ku Mukama Katonda wange yaŋŋamba bwe nadda ku musalo bwe nti Katonda lyengewulire essala zange omwana adda nenkikwasaganya bamuyita Amina Amina tebyaliwo na mu Christmas oba sijjukira naye twali munaku nkulu twagende wa Bugemba awo n'abuulira ekigambo nendaba nga abuulira ku nze buli kimu nga ngamba waliwo abali wano nga mwesiga amaanyi nga mulowooza nga ndaba buli kimu bali ku nze nekuba mutima emirundi 3 ne mugamba Mukama saasira naye twalokoka naye nga twabikolako ekyamazima bya ddala si komedi kati nze kankubuulire abantu bakoze ebintu okubeera abakabi naye mukisa mulungi ffe twazuula mangu ekkubo etudda ku musaalo nze nenzira ku musaalo omusajja wange nadda ku bayibuli tunyiza sapoti tekati ebintu bitambula bulungi naawe obiraba second maisho yiyo abantu tiketi baziguze ate bakyagula bagenda kukola we bati era ate akeere ku mulyango tiketi ojja kuddayo naye waka nga tufunzafunza bwe mwava ku musawo buli eyabatwala ku musawo eyo mwamusonyiwa ate twamuyinaako buzibu tetwamuyinaako buzibu ffe twali twagala kubeera b'amaanyi nge twali tubala amaanyi buli kimu kiri bulungi omugaga waffe Success Motors oyo amaanyi temwagafuna tetwagafuna tetwamunyigira kubanga bambi naye yali agala tube bakabi ng'ate yalowooza lyekkubo manye buli muntu tetuvumirira bintu ebyo lwa nsonga nze ndi musajja mu Muganda tulina obuwangwa n'ennono era birina waliwo nga oli ali successful because of that line tetubivumirira wabula Mukama Katonda lyekkubo eryamazima n'obwenkanya weewaawo buli muntu waddemba okubeera mu nzikiriza ye nze sinumba muntu mu nzikiriza ye oba gonyenyansaasi nga tezokufudde owakabi it is okay naye gwe ataziriimu tozigendamu ziyinza obutakukolera sigala Katonda osegeera naye gwe azirimu nga zokkirizamu koza obuwanga nannono era gyebiri era yibakolera neffe byatukola ki ffe Katonda yatuzatukolera ne kati paka nakati so awo we tuyimiridde kati